nfune ennaku ennyingi natambulanga nga nnemererwa nenfuba nnyo nnoonye ku mirembe nze emirembe gyambula nalina ab'emikwano obuzibu obungi ne bandeka obuzibu n'obwavu obungi emikwano gidduka kandete emikuku gyange gy'oli ontikule gyonna ngireetedde kwezibu wamanya ensonga zange ye kandete ebizibu byange funa mulongoyo wananunga byanga mu byonna mbirese gy'oli nange wamanya ebyange okunyomebwa n'okusekererwa mwempisa okutuuka ku buwanguzi omwesiga oyo yesu akuwa kikumi ku nsi ni muggulu laba babali baseka n'abanyumanga kati mbasanga ne beewunya mbagamba nti gwe neekwata waggulawo tewabaggalawo kandete emikuku gyange gy'oli ontikule gyonna ngireetedde kwezibu wamanya ensonga zange ye kandete ebizibu byange funa mulongoyo wananunga byanga mu byonna mbirese gy'oli nange wamanya njagala obbalamusaako mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza katonda olw'akaseera kaffe kano era nga eddakiika ziizo nnya eziyise ku ssaawa 6 ennaku z'omwezi mwezi ogw'e11 ennaku z'omwezi 11 mwezi ogw'e1219 twagala okwebaza ekisa kya katonda n'omukono gwa katonda ogw'amaanyi ogutusembuza essaawa yaffe eno beera ya puroguramu gy'otegeera obulungi puroguramu yo muwanguzi ye tawanika era nga olw'ekisa kya katonda tuweereddwa nnyo omukisa okuba nti mu puroguramu eno mukama atubikkulidde ebintu bingi nnyo era tunyumirwa tetukoma kunyumirwa bunyumirwa naye ate n'okuyiga ssaawa zaffe zibeera 3 kuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 9 ate era bwe tutyo puroguramu eno neddibwamu kuva ku ssaawa 5 z'ekiro mpaka ssaawa 8 olw'ekisa kya katonda Juliet Juko Jejje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno okweyongera okukkiriza ekisa kya katonda okuba nga kitambula n'obulamu bwaffe n'omukono gwa katonda buli muntu yenna gy'oli nga owuliriza abali ku 98 katonyeze 7 mu central abali ku 96 katonyeze 0 vote poto ate n'abali yeyiganga ku 13 katonyeze 9 bwe tutyo ne ku 10 katonyeze 7 Masaka ate bwe tutyo ne tugenda ne ku online church mwenna tubaaniriza nnyo tiimu Jordani, tiimu Germany, tiimu America, tiimu nabalabye bannange tuli ddala bangi Tanzania, wow, tiimu Sweden, mukama mwenna abakiikirira eggwanga eryo mukama abatwagalire era mmanyi nti mwazuukuse dda era tugenda kuweebwa omukisa n'olunaku luno olwaleero mu ddakiika ezifaanana bwe ziti njagala okuba nga twaniriza omuwanguzi waffe olunaku olwaleero atubulire ku mannya gena gy'asinziiridde ate era tuneeyongerayo mu maaso nga obuwanguzi bwaffe bwe bugenda okutuukirira. Taata nsanyuse nnyo okulaba kale nnyo nange nsanyuse okusanga mukwano mbalamusiza mwe n'abatuuliriza amannya n'eddoboozi mpitibwa Musumba Mugisha Gift nga nsangibwa Gayaza Kabanyoro opposite Kasmoro Gate ke Makerere ikanisa yaffe weera wensibuka katonda wantadde abega yazamwe ennamu kitegeera ikanisa weeri wantegeera bulungi bamajje nvudde w'ekanisa so sanyuse nnyo kuba nga mutuuliriza amina nebaza mukama kubanga ndi wano kubanga nali sikisuubira nga sikirina na mbirowoozo mukama n'akikola so nebaza mukama omwoyo omutukuvu munnange ffe yatuyigira abawanguzi era bw'omulaba ng'akuleese wano oyo gw'ogulumiza nago omwoyo omutukuvu wakikkiriza nange mbeere ku mpewo za rediyo okujulira mikwano gyaffe abalungi obulidde bulungi nnyo tuli ne mwami Mugisha era nga twebaza ekisa kya katonda ekimusobozesezza okubanga akomawo olunaku olwaleero okusobola okuttaanya obuwanguzi bwaffe amina era nga olunaku lw'eggulo
twakomekkereza nga mukulu Mugisha omukyala ayingiddewo ali mu bulamu bwa kkanisa. nga ndi mulamu bw'ekkanisa naye n'omukyala ng'ayingiddewo waka omulokole atanakyuka naye nga nkuba ettendo nga nsaba buli kimu nga nkikola ndi active naye nga sinaba kukyuka. Era mu process eyo gye nalimu nga ndi mu kanisa nfunye omuwala mujje mu kilabu Eden. In fact tulina mujja mu Eden omuwala oyo eyayingira ewaka. Nali siri program za kuwasa bakuteeka mukazi waka naye olw'okuba nti bwe namala okumwagalako ndoba kyali kiyoba kiseera nze nakiyita kiseerane teogamba nange kiseera kintomedde okuze saagala nga ko muwala nebaka n'omuwala naafuna olubuto naye ono lwaki muwala akutte engoye aziko n'ebibyo byonna abereesesa omusanvu gwa kiro abitadde awo ku luggi musanze mala okumusanga nga ngamba nti ngenda kufumba ngenda kubeerawo wano konzi ani yakuwadde olubuto luno nangamba n'olubuto lulwo ninsooka nenduwa ewakana nengamba luno olubuto si lwange era n'omwana tateekeddwa si wange nonyonyo omuntu omulala omusibe. Naye omuwala oli yali tagenda n'agaanirawo mpaka olwatuuka nga nayingira n'abeerawo ebbanga lye yabeerawo yambeerawo emyezi 8 nga waali ewaka naye nga ndi mu kanisa mwendi wanga kuva lwe yafuna olubuto mpaka emyezi 8 bwe jaggwawo ng'agenda okuzaala okugenda ewaabwe naye nga waali awo ate nange mu kanisa nkola ki mwendi ntendereza nsinza naye era nga ku kanisa teri amanyi nti ewaka waliyo omuwala nga teri akitegeera kompoza abalinga mikwano gyange ab'omunda naye abasinga abantu abakulu nga abasumba abaffe abamami nga bo tebakitegeerirako ddala nti nze nina omukyala ewaka naye nga ndi mulokole ndi mutendereza ndi musinza nga buli kimu kikola ate nga njagala nnyo okusaba nze ku kanisa nakeerangawo obukeezi awo nga nyingira buyingizi mu kanisa kati ekiseera ne kigenda nga kitambula omuwala oyo in fact agambye nti mbeerawo nengamba nti Mukama nsaasire ku byonna kwange emyezi gye yamalawo ewaka yagimalawo ng'akaaba bukaabi yamalawo ng'akaaba bukaabi talina lunaku lwe yabeerawo nga musanyufu kubanga namulekiranga nusu 10 olumu nesimulekera ssente ng'alina okutambula n'atambula n'anoonya mu baneyiba ne bamuwa emmere naye nga naye tagenda nga njagala mbeere mucunye asobole okuvaawo asobole okugenda naye n'abeerawo olwalaba nga sijja sobola kubeera naye nga nkyali mu kanisa era nga nsaba bulungi ninsala amagezi kwolwo nali nkolerawo mu saluni mu Danexi nenfunayo omuwala omulala kwolwo olwali lunaku nga waliwo omuyimbi eyali mu Eden era ati nengenda nga ngenze kuyimba nisangayo omuwala omulala oyo yali akola mu supermarket nga yinka ina sente zinga azinamu nga akola bulungi mu supermarket apangisa ennyumba nenga mbwina yogera naye nga bwe gwali omuze gwange nti nze kasanku yimiriramu n'engero gye nali nfaananamu mu kirabingo omwo nga olabira ddala ng'ofunye omusajja omutuufu nembeera n'omuwala oyo bwe namutuukako nenjogera naye kwolwo saddayo waka nentambula n'omuwala oyo gwe nasanga mu kirabu netuyingire ewuwe sadda waka olwayingire ewuwe nengenda otutuukayo ng'ewuwe amagye asiika buli kimu asiika mu nnyumba buli kimu ekiri ate waka waliyo kyesaagala waliyo omuntu gwe seetaaga waliwo ayise omwezi nga guma okufuna omuwala oyo omulala nengamba kakati ewaka siddayo sigenda kuddayo nensigalawo n'omuwala gwe nali nfunye omulala bamuyitanga Grace nali nfunye nga akola mu supermarket ina sente nga amanyi okusopinga nsanga ne ku saluni kwe nali nkolera era waliwo ababadde bankubira kwawe bwayise nga bagamba nange twakuulidde abasinga nga bamutegeera nga ajja n'emigaati ajja na buli kimu anonye musajja ku saluni nga twambuka twali tusula kazi in fact twali tusula kumpi ne kanisa naye nga toyinza tebantegeerako olunaku n'olumu nti ndi awo kumpi muwala we namufuna nga apangisa naye nayingirangawo kikomando jjukira oli omuwala mulese waka nga sidde namala in fact omwezi mulamba nga sizzeeyo mukebera oba gyali oba taliyo oba alya oba tanywa nga saagala kumanya nga waliwo nga ali lubuto nga omweruli naye nga waliwo ekintu ekyanyambazibwa nga
kastamara okukozesa omuwala ng'oba maze okukola zekyenjagala nga omwoyo guyinza gunyambala n'emukyawa nema nga saagala mumulabako ate wekituuka ku ky'olubuto nga kyo saagalirako ddala nti okungamba nti oli lubuto nga saagalira ddala era sometimes nze ndowooza omwoyo ogwo gubeera nnyo ku basajja abangi nnyo abeegaana embuto nti ogwo omwoyo gwo gubeera gubambala abeegaana abaana si kuba nti abatayagala naye omwoyo gumwambala n'olaba ng'ekyana kyazadde takyagala nga n'olubuto talwagala nga bulwalaba omukyala we yena tamwagala tayagala nakwogera naye ekyo kiba kyoyo ekyo kyoyo kiba kyoyo kyo nga weekiri kubanga nagenda okunoonyereza ewaka bwe nakuira maama oyo omuwala eyali ewaka olubuto yakozesa olukujjukuju n'afuna enamba ya maama mu kyalo ng'ayagala akubire maama agende mu kyalo. Maama wange yali aguza akasimu ebiseera ebyo katikati bwe yamukubira maama n'ankubira. Maama n'angamba waliwo omuntu ankubidde naye agamba mukyala wo ali lubuto ayagala kujja eno ewaka. Ne ngamba maama nze nange sizaala era bw'omuleeta oyo manya nti ogenda mumwewasiza. Maama n'angamba mwana wange yaseka nnyo in fact n'angamba kati lwaki obadde tonangamba nti wafunisa omwana olubuto. Ne ngamba maama nakutya n'aseka n'agamba nti nedda towanditidde kubanga ekyo nkimanyi nze nkimanyi kubanga gw'oluddewo obadde oluddewo okuzaala kubanga maama wange yatuzaala abaana 8 buli omu alina taata we baana 8 kati ekyoyo kyo ndowooza kyajja nga kigoba kati basisita bange nze asembayo omulenzi basisita bange 7 bonna bafumbirwa naye teri azadde musajja omu bagenda buli omu eyasooka n'afumbirwa yamufumbirwa namuzalamu abaana 2 omusajja n'afa anaddamu n'afumbirwa bwe yamufumbirwa munamuzalamu omwana omu omusajja n'amugoba naddamu n'afumbirwa kati ali mu baana nga 4 ne bataata 4 kati newaddawo sisa wange era naye kyekimu nabayita ntabadde mudya basi bonna kyekimu kati maama wange mugamba angamba bampitanga biine tomanyi bukyangobera wano ewaka tomanyi kiriwo oba tomanyi mwoyo gwa wano ewaka oba kubanga nze ekyalo kyenva mu bulingo Sheema kyalo bakiyita bulingo kanyengenyeje ekyalo kyaffe nga kasitova mu baasi n'obuuza jjajja waffe bamuyita kabateerine n'omubuuliza ku baasi nga wakavaamu boode ekuleeta mpaka ku kyalo lwaki yatundibwa nnyo nti jjajja wange yali nga ye musawo gwe tubayita bafumu yali mufumu ng'ayina abachwezi naye ffe abachwezi betulina betwalina ewaka siwulirangako mpulira abeegayirizi nga bakubanya bingi nkubasimanyi ne basoma emizimu mingi egy'abanyankole naye ffe ogwajjajja gwe yalina tebagukubangako sigulirangako nga bakuba era nzagumanyize kandi nzakuba n'engwambula kubanga ye alina abachwezi abayitibwa abanyakisiki teri yali mpulira omuntu nga yemwegalizi ng'asaba ng'agamba kuba abanyakisiki taliyo banyakisiki mu Luganda kitegeeza bannakawala kati kiba kitegeeza nti enyumba eyo nyakisiki enyumba eyo yo yabawala abavubuka batabaala n'abawala abawala batabaala n'abalenzi kati ng'ewaka si kipya okuzaala kuzaala wano n'ozaala wali era mama we namubuuza n'angamba mwana wange bw'oba bufunye munange yozadde mwana mundeetere bw'oba muwulidde omukazi somwagala muleke gwe leeta mwana tuteeke wano tujja mumukuza naye nga mbuulira kati kuba jjajja wange oyo kabateerine bwe yafa maama wange yali abeera mu nnyumba ey'abakabateerine oyo kubanga abaana ffenna twakulira mu nju eyo eya jjajja waffe kati jjajja waffe akwate obusika abukwasa maama wange nga yakute obusika bwa nyakisiki eja abachwezi banyakisiki nga yabalina nga ffe tubalimu era nze okuddagala lyonna simanyi eryokuwanga n'olwaleero nali nkyalwanagana ne maama nga njagala biveemu nga okusiba emizimu bagisiba eyo neyo mu Bugundi maama muganda muki ye munyankole byonna gyebiri eyo gyebiri emizimu bagisiba nti omuzimu gw'omuntu afudde leero toyagala alulume akomewo kati gwe nga jjojje waka ng'ogamba maama oluusi ampadde eddagala mpadde omwetango munyango nga gumpa n'erinnyo akagundi kapaati k'erinnyo ly'enkula ng'alimpa ng'agamba gendola bwe bamala okuziika nga bamaze okuziika nga leero enkya ssaawa nga 9 ogw'ekiro nga nze ngenda oluusi maama oba tasowagena nga ngendayo olaba emitwetwe we baziika omulambo bwe baguziika kati gw'obuuza omuntu eyabaddewo yatunuddewa
tiyatunudde eri ku mitwetwe kwenyini ng'osimawo oteekayo eddagala omwetango nga weetanga nga mumutangira okudda ku nsi omunyango teri kudda ku nsi. Mulimu abantu abafu nga bamaze okufa bamaze emyaka ng'ebiri bakomyewo nga bakomawo nga maama bamukima omala omukima bufumo nabo buli awo. Kati maama bamukima nga atambula ngenda naye nze nali sizaalibwawo yali ayagala nze ababisikira naye jjuka nze sizaalibwa mu kika ekyo siri wakika nga maama kinasoboka kitayagamba beeramu amagezi yasokozesa bwongo tebiri mu kugamba nti obisika kozesa bwongo. Era ewaffe waliwo olusozi baluta lw'Enyakambu ndoze waffe wakyasiza okuba ensozi empanvu. Ensozi ezo empanvu abantu bonna abalina abachwezi nga muliva mu kika ekyo ky'abachwezi ekyo mulimu kubanga abachwezi banjawulo. Mulimu abachwezi abagaba ente abo abalunzi b'ente abagaba ente, mulimu abachwezi abagaba obugaga, mulimu abachwezi abagaba obufumbo bakyala gaba bakyala. Kati waffe Nyakisiki yali abakyala kye bayita Nyakisiki nakawala yali abakyala. Kati ngoku tulina olusozi nga lwe ekiro bw'oba oli eno omuliro gulaba nga gwaka ku lusozi naye bw'otuukawo togulaba. Kati ffe abaali nga mutuva mu lunyiriro olwo tutambula tulina okutambula tugenda ku lusozi. Bwe tugenda ku lusozi ne tutuuka waliwo nga amayinja okubona ku jjinja waggukawo eri abachwezi bafumba bafumbira ddala. Bachwezi balinga bantu kubanga abachwezi balunda ekiseera ky'ekiro balundira ddala. Era ebiwaffe nga bwejje waka ne tugamba ewaffe tulina abachwezi n'owakana teriyo bachwezi tebaliyo nga tugamba sirika luyitawo olumu ng'ogenda oba otambula bakukwata ne bakukwata ku mukono ne bakutambuza ekyalo kiramba ne bakubuza ogenda okukya ku makya nga tomanyi gye wavudde naye nga bakutambuza ne bakutwala ne bakulambuza kyalo kiramba. Bwe bajogera bino abanyankole bo babitegeera. Ate munange bulijjo bagamba biri eno Buganda. Eyo naye wali ekyebuzibe ekiri eyo bannange. Ate katufe ekyewaffe abafumi abiwaffe ebintu bya one Buganda waliwo bafeera abasinga bafeere nga bafeera buli kimu. Naffe olufeere mu banyankole mweruli naye wano bali mu kufeere naye bali ogendera ddala n'olaba ennyama ng'etokota naye nga tekuli nku. Beba abachwezi bafumba balunda abo balunzi kati baba batta basobola okuttira ekika ekyo bakigenzo kyalayo kusaba emikisa kwa abalangi kubanga wali abachwezi abalangi banjawulo kubo abalangi yo yefuula yinza okulowooza nti alagula nga pasta bano ne beesanga bafunafuna ennemirimi naye nga sizeezo alagula nga pasta akwata na sapuli bw'ati n'atunda mu sapuli n'akubuulira gwe mutabani wa gundi ovudde gindi ekikulese kyekino ogamba kali ssebo. Naye abo bo bwe baba bakola si ba ssente abalangi bo babawa bulo otwala byakulya bulo otuteyo otwala bulodo otwalayo muwogo otwalayo binyeebwa bijanjalo ebafu ya bijanjalo n'ogenda n'ogamba munange njagala okumanya kiki ekintabula. Naye ekyasinga ng'okuntabula nga ffe ababikolanga mutwali banaku nnyo nga tuli baavu ffe ababikolamu nga tuli bava tukolera byakulya babaleetera ndebe za bijanjalo era nze kwe nakulira ndebe za bijanjalo muwogo nkoko teri aleeta sente aleeta 10 sente teri aleeta muwogo biki teri nga tuli baave waka. Erweje gye bayita emizimu gy'ekikanga eno mu Buganda bwekiri gye mizimu gyakika baasi lubaale w'abanyankole. Kati ffe tulina bachwezi kati buli omu aba n'ekika kati mpulira eno balina muwanga simanyi biki kati ffe tulina abalangi abachwezi tulina Banyakisiki ebika by'abachwezi bingi Banyakisiki gye bali kati buli kika kibaako n'abachwezi baakyo kibakiikira nti ffe kati tugenda kukola bwe tuli balanzi bano balanzi. Era eyo family yogendayo abo enkola yaabwe efanagana ne Banyakisiki abalanzi kubanga babalanzi baba kitegeeza nti balanga kigenda okubaawo balinganga bannabbi kakati balinga bannabbi. Era emyoyo egyo gy'olaba egy'abalanzi bannabbi bano we tuyita ab'obulimba bagikozesa nnyo mu kanisa. Nagenda
ne bajjufuna n'ogifuna bakolera sadaka n'ofuna omwoyo gw'abalanzi nga gwo n'otandika okulaba kubanga bw'ogenda yeeri n'otandika okulaba omuntu nga bw'afaanana n'omugamba n'ekinaabaawe n'ogamba naye bw'aba pasita nabbi wa bulimba kikoze atya kumbe gwo guli mwoyo gulaba kubanga nze kyenjogerako nkikakasa ekyo bakiyita lumanyo ndowooza bakiyita lumanyo kati ffe tubayita balanzi ayogera kyewalidde n'oyogera ekikakyo n'ayogera erinnya lyo nga tobimanyi nga tobimunabumugambako kubanga kakasa bulungi nga wakayingira akwata sapuli nagitunulamu n'agamba gwe Mugisha ovudde bulingo ekikuleese kyekino oli muzukulu wa gundi kino kyekikuleese n'ogamba ono Katonda yennyini alanyiza ddala n'ekika kibeeramu ddala atejjukira bano ebintu by'abacwezi abo abantu babiva ewaffe babikompeyalinga ne Katonda osegeera abo balina abalanzi baki era bamanyi nti bwogenda mu ababalangi bo oba togenze mu ssabo oba ogenze mu maaso ga Mukama kubanga abasinga obikolamu bonna baba banaddiini bakatuliki baki ate waffe tuli bakristaayo maama ataggwa mu kanisa ye mukebezi w'ekyalo naye nga mweno munyakisiki era bamumanyi bamumanyi ku kyalo kasita omuntu afa Joyi batumirawo Joyi mama wange bamuyita Joyi yasiba emizimu agisibirawo nga n'okumuyita munange omwana yafudde simanyi ono wafa oyogedde bingi bwe nafa sijja kulemerayo nja kujja bakwatamu nga bo bakolerera Joyi kati mbuuza maama ekyo kiba kyona ngamba tekina kubanga otunulira ba anko sometimes anagenda okunoonyereza nga ebintu ebitusumbuwa ennyo tebiva mu kika biva ku bukoja ate n'ekyebukojja bwe kikwata kiri ekyobuzaalirana kyangu naye ekyebukojja ekyebbeere ekyo ekyebbeere oba wayonka kiyonke bakutusalako tetubigendako tubeera ku buzaalirana buno bwokka ate nange kyenali ndabye nga ndowooza nti gyenava kubanga nze gyenava tisamanyi otegeera teri amanyi nkoma okumanya taata yekka naye nze nga buli mu kusaba kwonna ewaka wembikulirwa waka ewa maama awo gyoloota wokka kubanga nze nagenda okulaba nafunamu omwoyo okubikkirwa netegeera nti jjukira bwe bakuzaala wabaawe kyebayita simanyi kirera ekiva ku ggwe baliyita kundi nga bakisalako ekimuli ekiddayo kiba kitegeeza nti endagaano eyo eva ku maama ebeera y'amaanyi nnyo omwana ava ku maama ava mu kika kya maama kyova olaba emizimu gimunoonya nnyo emizimu gyebukojja tugenda girumba nagyobula kakati maama akikugamba nti mukwana ekyo ekyokwegaana omwana tagamba tozanyiramu omwana ye bwaba womuleete otya kyokuzaala zaala nangamba zaala konze maama nikuzaala sandiganye naye zaagala nze mukyalo ono mukyanga mpulira nga ye simwagalira ku ddala era nembeera naye omuwala embeera naye namala naye emyezi 8 mu myezi egyo 8 ate eri gy'obadde ogamba akuleetera ebintu oli emyezi 8 ono mbeera naye abeera wange naye sibeerayo abeera wange nze bwe navanga ku mulimu ngenda direct ennaku eyo nva ku mulimu ngenda naye ng'ekiyingoba ye waka naye siva nnyo waka ekiyingoba nye waka ekatooke ono omuwala okuba yajja kakati amaanyi ogajja wagabeeranga n'oli ono anti mbeera sina wengenda ate ono tali lubuto nekyasinga okunjiisa kunkyayise nnyo ono lubuto kungamba nti ali lubuto nawulira nk'ekintu kinkutte ku mutima njagala kusesema njagala kukola ki kungamba nti omwana ali lubuto pulira ng'ekintu kiyituga nemutegeye empeke nalinimirira okulugjamu nga mugezi oba yali muwala muto naye oba naye yali yazijja mudda simanyi naye namutega empeke nga ziringa panado yazikwata bwate nazitunulako nawuzuumya eri nagamba ogenda kujja mwana wa jjajjaawo negamba ti katono kamuleke nemulekayo n'abeerayo nga bwe mpulira ekisa ennyo mu wiiki ngenda lunaku olwo nemulekera enkuma ezo naye era nemusangawo ku mulimu gwe yali tamanyiiwo ku mulimu gwange yali tamanyiiwo naye era baamulagira najjawo olwo lumu nemugamba keziramu okulaba ng'olinnye wano ku mulimu wano kubanga yali amanyi twatabuka mukwawo ewaka nga bwomanyi nti tutabuse nga gyendi bannange nakuba oli kyesaakuba ate nga nzikuba ne mu lubuto nga njagala oba bakana kaveemu
bo omwana engumi kuba face agenda okuzuukuka bwati nga ba neighbor bangamba bajja kukusiba omwana mukwata omutwale mu ddwaliro ndimukwata ne muwo omutwale mugamba genda onyiga amaaso nagenda nagula eddagala ly'amaaso ng'amaaso galimu omusaayi gajjudde musaayi nagenda nagula eddagala ly'amaaso nengamba waayi wano siddawo nentandika okweberera wooli ate jjukire oli sigula amere akugulira ayagula baba va ku supermarket timi gatavayo najo mukolo Mugisha wanji katukomewo mukwana abaana abawala nabo bebereremu nnyo bategeere ani gwowo omutima gwo nonno otuuka ku mulaasi bwatyo ng'omuwa omutima yagumenye katukomewo mukwano tovaako twebaza Yesu yabikula ebyamu Kinda mu munana katonyiza musanvu emmere y'omwoyo gwo